omulundi ogumu n'akatono kakati baba no bakoze akabaga balina akabaga ke bagenze maaso n'okuba nti bakoze abayiraani bakoze ssebo kapate pate obadde omanyi gye bakoze pate gye bakoze babadde bajjukira omwaka mulamba ogumaze okuba nti guyitawo nga bakubye Isirayiri drones 300 n'emizinga egyali giyika ng'enkuba era bagamba nti balina territory ne military bases z'omu Isirayiri ze bagenda maaso n'okuba nti bakuba ne bazoogoloza kati Iran bagambye tetuyinza butajaganya bakoze kapate toko bunkenke bungi zinzo okuddamu okuvuga essaawa yonna but mu ngeri ampuliriza eraga nti bye bakola babyenyumirizaamu mu ngeri eraga nti si batiitiizi yadde n'akatono bagenze maaso n'okuba nti bakoze pate bakoze kapate ki nga bajjukira omwaka omulamba ogumaze okuyita ojjukira twali wano omwaka ogwedde bungu atukoze bulungi akyatuwadde obulamu nali wano wennyini ne mbategeeza nti abayiraani baalonkinga kye baatuuma operation true promise ekikwekweto baakituuma operation true promise ekikwekweto kye baatuuma operation true promise nga kitegeeza nti ekisuubizo ekituufu bwe batyo abasajja bano abayiraani nga tebatidde biyinza kuddirira baakwata missiles eziwerako ne bagenda maaso n'okuba nti bazikuba eggwanga lya Isirayiri ero yali largest drone operation era nti yali eyina flight radius of more than 1 kilometers oba 1000 kilometers abayiraani bawaga bagamba kino kye twakula kyali tekirabwangako bakuba Isirayiri nga bamukubira mu kilomita 1000 era bagamba nti yali largest drone operation gye baali bakoze ng'eggwanga kati ebyaliwo nga bakuba Isirayiri nga bakulengeza emizinga gya Irani nga gikuba eggwanga lya Isirayiri nga bataddeko silence mu nabayuga nga Tel Aviv n'ebitundu ebirala Ashdod n'awalala abayiraani bagamba nti ekyo twakikola tujja kuddamu tukikoleka kati operation yo gye baakula nga balumba Isirayiri ewezezza omwaka mulamba era bakoze kapate mukola kapate ne bagenda maaso n'okuba nti balaze n'ebifaananyi okitegeera balaze ebifaananyi ebyaliwo ne bajjukira kakati akapate kano kabaddeko omwogezi wa IRGC amajaga g'enkizo Revolutionary Guard omwogezi waago bw'ati agenze maaso n'okuba bikanti azzeemu n'aboggwana n'agamba tukubaffe era ategeezeza n'agamba nti Iran military capabilities national security and military capabilities of Iran are not up for any negotiations under any circumstances bw'ati bw'ategeezezza ebyokwerinda by'eggwanga lyabwe ne capabilities zaabwe ez'amagye ebyo tebabiteesaako bw'ati bw'ategeezezza naga nti ebyo tetubiteesaako babadde mu kapate kano nga bagenda maaso n'okuba nti bajjukira lwe baalumba eggwanga eriyitibwa erya Iraani baali bagenda maaso n'okuba nti ampuliriza bawulira eggwanga olw'effujjo nti lyali likolebwa Isirayiri n'engeri gye baali bagenze maaso oba oliawo n'okubonyabonyamu ekitundu ekiyitibwa eky'e Gaza kyokka Okitoba 2024 ne baddamu ne balumba bakola operation endala ku ggwanga eriyitibwa erya Isirayiri wakati nga balumiriza bakomanda b'eggwanga eryo abaali battiddwa munda mu ggwanga eriyitibwa erya Syria kale embeera bwetyo bwe badde bakoze kapata okusooka nga bajjukira ebyaliwo abayiraani nga bajjukira ebyaliwo ngenda kubuulira tugenda kukola analysis ku ggwanga lino erya Iran nti okwewaganga kungi olwa batero kugamba nti naye mukimanyi nti ne Saddam yali wa kibuli mukimanyi nti ne Gaddafi yali wa kibuli naye kakati tiwali wabula nti bw'oba byetegereza birinamu kenjawulo bw'oba weetegereza Iraq ya Saddam Hussein 2-3 nga bagenda maaso n'okuba nti bamulumba ebyokulwanyisa nga bino byetukubuulira ate ebimu nga babirazeeko ebyaddala Saddam tetwabirabako okujjako nga baali balumiriza mulumirize Amerika nga bagamba nti abirina naye nga yali tabirina kati baba Iran engeri gy'oyinza okubaawula ku ggwanga lya Iraq engeri gy'oyinza okubaawula ku ggwanga eryitibwa erya Libya olw'ebyo ebyaliyo military capabilities zaabwe ezimu already bamaze okuba nti baziraga ensi mu kukwata ebyokulwanyisa bino okubisindika munda mu ggwanga eriyitibwa erya Russia Iran bw'aba ali ku leve eyamba Russia
tosobola kumulowooza nti mutono. Kaakati kitegeeza nti newankubadde ku pepa ayinza okuba nga teyenkana mu America mu maanyi nga teyenkana Abayisirayiri maybe, naye tosobola kumunyooma. Kati okkiriza nti Iran si Iraq, okkiriza nti Iran si Libya, okkiriza nti Iran si Afghanistan, basobola okuteekawo embeera. Kale nga bwe tugenda maaso n'okuba nti tubyetegereza, naye mu kaseera kano ng'otegedde nti babadde ne kapate nga bajjukira Operation True Promise gye baakola ku ggwanga etibwa erya Isirayiri, naye ate era omusajja ayitibwa mu America agenze maaso n'okuba nti azzeemu, n'Abamerika bazzeemu nabo ne balumiriza. Abamerika bazzeemu nabo ne bayisaawoko ekirangiriro ekirala. Iran ne America baakuddamu okutulanga ennaku z'omwezi 19, naye ebiva Iran mbibabuulire wano buli lunaku nti bo tebafuddeyo kigenda kuddako. Nteeseganya zigenda maaso bate zigenda maaso. Ayatollah yasinkanye ne bacommanders ab'amagye bonna. Kati okuva munda mu ggwanga etibwa erya America, omusajja ayitibwa Steve Witkoff eyabadde mu nteeseganya ne Iran ku lunaku lw'omukaaga ye yatudde ku lwa Donald Trump. Steve Witkoff nga batudde mu kibuga Muscat mu Oman. Okusooka amulega tegeezezza nti Trump yakubidde abakulembeze ba Oman n'ayogerako nabo mu ngero okutegeeza omusajja nti ndi serious. Bwe kinaaba tekivuddeemu birungi mwe mwogera naye ekiddako kiyinza obutaba kirungi. Donald Trump yakubidde abakulembeze ba Oman n'abagamba nti bwe mutulwa n'abasajja ba Iran mwongere balabula nti bannange kye tutegeeza kinene, ekijjo batuukako kigenda kuba kinene singa tebeebeereramu. Amerika eteesa bwetiisa, eteesa bwekanga. Iran eteesa bwewalire egamba nti kuteesa nteesa naye tonkanga tiisa gundi tokkirizibwa, tonkanga kanga ye Iran. Kati essimu yabaddewo. Trump yakutte essimu n'akubira abakulembeze ba Oman n'abagamba nti omusajja bannange bamugambe mumulabule nkuba nze. Iran bumulabule nti byonna byagenda maaso obuzannyo bwalimu tujja kumukuba. Kakati Steve Witkoff gwe madde nkubuulira avudde n'ategeeza n'agamba nti okuteesa twateesezza ebigambo tubiwulira, but Iran must stop and eliminate its nuclear enrichment program. You must stop. Kati nga bwe mbagambye nti mulimu okulagira, mulimu okukanga, mulimu okudefyinga byonna bye bigenda mu maaso. Kati nga bavudde mu nteeseganya ezaasoose nga bali seeti okutuula omulundi ogwokubiri ng'ennaku z'omwezi 19, wulira ebivaayo. Abairani bo bali mu kujaganya eri bagamba nti tetutidde, tolina ky'otugamba, tukuba, tulumba otuwulire. Kakati ne banaate kubanga singa tubadde mu mbeera ddala nga yakuteesa nga byaddala okuteesa, bwe bandibadde bavudde mu kuteesa ebigambo nga bino tebyandibaddewo. But after okuteesa okwasoose, tooni y'omu America esigadde nga yakulumba. Kati tooni ey'omu Iran naye esigadde nga yakulumba nga bamulumbye, yoba esigadde nga yakwerwanako kubanga immediately ng'enteeseganya ziwedde. Ono n'akwata essimu Trump n'akubira abakulembeze b'Oman nti omusajja mumugambe nja mukuba. Mumugambe nja kumukuba. Gwe yasindise okuteesa ne Iran, Steve Witkoff, naye n'agamba nti please Iran, you must stop and eliminate nuclear enrichment program as soon as possible. Kyokka bava kuteesa ate bwe bakanga. Kakati yo Iran kye yakoze immediately nga bakava okuteesa, Ayatollah n'ayita bakomanda b'amagye ku Sunday n'abagamba nti abaana mubagambe basigale nga bagaludde. Saagala kulaba muzinga gutali akitiivu, emizinga gyonna neetaaga okubanga muwulidde mu bakomanda musigale ng'emizinga mugiwanze. Bw'osaaga muwulidde ebyokuteesa temubitunulako. Okuteesa tujja kuteesa ne musigale nga muwanze emizinga. Kati embeera eriwo. Musajja bamugambye nti must stop and eliminate nuclear enrichment program. Bateesa bwe bakanga. Mbeera nga bwegenda maaso n'olabika nti ampuliriza etambula. Kakati wabadde amawulire agabadde gagenze maaso n'okuba nti gategeeza nti abasajja bayitibwa America mu nteeseganya ezaasoose bakkiriza omu Iran mpola mpola abeeko byakola naye nga si nnyo. Takola nnyo enrichment kutuuka ku level ya waggulu nnyo, asigale wansi nsi. America egambye nedda tetunaba kubyogerako. Any final arrangement must set a framework for peace, stability and prosperity in the Middle East. Please Iran, you must stop. Tebamusaba bamulagira. You must, ekigambo must kitegeeza kulagira. Bazzeemu mugamba nti you must stop. Iran agamba setidde. Ali eri ategeka bubaga bwawanga emizinga bwakola ki
osaaga mbeera bwetu wegenda maaso noleka nti etambula kitundu kya Middle East tulindiridde ffe kulaba weetuli okubulira buli lunaku ekinaaba kituusewo. Report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how Pal to torture. FM News and You World. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pal FM. Ekkola ly'omuntu wa bulijjo. Tukyeyongerayo n'Omuyiraani kati ngenda kukubuulira ono omusajja atatya biduduma ali mu kukola bupate ng'ataaka bikajja yeesiga ki awetudda. Kujjukiza kaakano Pure Herbs Clinic bakujjanya eddagala ery'obutonde omwami ali nga okwesako enkula y'okweza nyiikirizo nafuye mu mwanya gw'obutonde prostate yagaziwa essenge kitagala omusulo gujja bwe gwesiba ofuyisa kumukumu nadda mu budde obw'ekiro atugamba nti bannaffe bano aba Pure Herbs Clinic bakoledde eddagala erigenda okulabika nti likuyambako oyina obuwuka mu kawago ekyupa eyitibwa prostate herb weeri ku mitwalo 4.5 egenda kuba ekutereeza bagiyita prostate herb mitwalo 4.5 omwami oddemu obeerenga omwami awusa zikulemeddeko olina kikeeto omuliro mu lubuto tofuluma bulungi genda ofune Alusa Herbs eddagala weeriri ku mitwalo 4.5 gwatawanzibwa infections n'okusinga abakyala olumwa mu ndira ovaamu amazzi agalimu olusosa nnyalala olumwa omugongo bagenda kujjanya ebisa emitwalo 4.5 zokka ojja kuba oteredde bulungi. Pure Herbs ne bagamba nti osobola okugenda ku ddwaliro ekyebande emabega wa Butaba supermarket oba emabega wa Butaba center ojja okuleka nti munnange obasanga essimu noti 55 298 24 anamwemu 075 298 24 anamwemu 0767 31 82 genda makujjanja oterere bulungi. Kakati ate waliwo n'omukisa okuyiga olulimi oluwarabu mu ngeri ennyangu nga totawanyiza muntu yenna ojja kubuuzibwa no ku Pal FM ku reception ofuna ekitabo enkuluzi y'oluwarabu Luganda ku mitwalo 5 zokka gwalina ekirooto okusobola okukolerako amawanga ga Buwarabu oyagala kwongera kukumanya kuno okutegera Quran n'ebiwandiiko ebiri mu lulimi oluwarabu jangu ofuna ekitabo kino ku mitwalo 5 gyokka ojja kisanga wano ku Pal FM ekula eri omuntu wa bulijjo. Ate ngera nkujjukiza aba Moody's Management Services bali bukote zimbe kitibwa Kamuli abakujja ku Swesi opangisa gwe munafa alengo okoye okweguma n'abapangisa oyina ekizimba apartment oba keto fayo bakwasa ekizimbe kyo bakubanyize ofune ssente mu budde ate nga zaawamu. aba Moody's bano bali ku noti 59 7 noti 5 okuba ne ku noti 7 5 53 ate nga tulina bamanja group of companies banyini City Tire ne City Oil petrol stations okwetula eggwanga ovuzi w'ekidduka bagamba nti kaakano osobola bulungi nnyo okwewangulira emmotoka eya Zell fuel kaya masanyalaze tegenda mafuta ogula empira ebiri ekika kyalingiro ng'okule ne wheel alignment ofukenda mukisa agenda okwewangulira emmotoka eyo. Gwazimba n'ateekateeka okuzimba kwanjulira SH Family Hardware wali Wakiso okukubera egenda ku headquarters eza district ye Wakiso opposite ne Masjid Nul. Weetaaga bya plumbing cement mu mika byonna bamutuusa ne ku site misumali tanka mitayimbo Sengenge Mataala ojja kwekwata ba SH Family Hardware bali ku noti 7 noti 34 54 noti 7 noti 34 54 ngobafuna bulungi. Tawaka Travels magamba nti ekiseera kiweddeyo abagenda okuwandiisa ogenda okukola hijja bagamba nti mugende mwewandiise bakutambuza ng'omukungu era bakusuza ng'omukungu ng'oli e Makka n'e Madiina. Abatawaka Travels balina bamaseeka ku ssabasawo abakugu ate nga bakutambuliza mu Haramain train ng'oli e Makka n'e Madiina. Kati bagamba nti tambula ne Tawaka Travels otawakale genda wewandiise wali ku magoba akeedi level ey'okubiri ku muzikiti oba kubira mu wali mu mayambala otambule n'Abatawaka Travels ku lugendo olutukuvu olw'e Makka n'e Madiina. Noti 52 86 noti 7 noti 1 9 10 noti 1 noti 7 noti 1 9 10 noti 1 ojja kuba ofuna Abatawaka Travels ojja kuba oyogera ne mwalimu mayambala buterevu. Ate nga Prestige mwajere ni usajju wa mulembe alimu ekiriisa ekisiwomesa emigaati okukamala alimu ekizimba omubiri abagenda ku mikolo mwekwate Prestige namwe babeekeri anti akekkiriza n'ofuna amagoba agawerako ogenda ku dduuka ba supermarket yonna ekuli okumpi okwetula eggwanga waali mu kikuubo ojja kugenda okukyapa General Enterprises opposite ne Nambusi Arcade. Bwe tukomawo katumaliriza Omuyiraani ono
okwewaganga kungi Irani asinziira wa tukomawo. MTN Voice Bundles ziri bei dondolo okukubira n'emikutu kyonna mu Uganda. Funa eddakiika 25 ku nnusu lukumi zokka. Okuzigula nyiga star emu star 2 olonde daily bundle oba kozesa My MTN app oyogere ku bei dondolo ne MTN kubanga bwe twogerera awamu tewali kitulema. MTN enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. What is that? Crunchy, yummy. Oyagala obumpachimpa obugenda okuteeka kamwenyumwenyu ku matama buwomu era ng'obufuna mangu nkwanjulira Newman's Snacks nga tulina ezagonja obumonde tulina emberenje ez'amawogola bagiya ebiryo soya tulina ebinyebwa ne daddies ebiwomu tulina kakamulali akalungi n'entungo kawomera tulina akabisi k'embidde k'ogula n'onywerawo. Kalabe emikolo amakampuni ab'amasomero ewaka ne mu ofiisi mweyina obwokulya bwaffe buno bwangu oba Newmans buli maduuka gonna ne supermarkets okwetoloola eggwanga gwali e Kampala bufune ku Active Arcade mu kikuubo essimu noti 7 noti 2 921 718 oba noti 392 noti 3 239 Newmans. Still the magic. Kathy Tours and Travels. Iyi kampuni y'okinesimbu eyakakasibwa mu mateeka okusabaza okutwala emaka wamu ne Madina bakusuza kumpi ne Haram bakuyambako okukolera ku visa saako ne passport wamu ne air ticket ate nga bakusuza mu hotelu za mulembe bakutegeeza gwenna eyani agadde okukola hijja oba kumbura bakulambuza ebifo byonna ebyo ebyafaayo ne bakozesa emikolo gyonna mu butuufu bwagyo n'olwekyo gwenna kati yani agadde okukulamaza beekwate. Kathy Tours and Travels ujja kubasanga ku ofiisi zaabwe ezisangibwa ewandegeya ku Bombo Road opposite ne Gatewell Farmers ku University Plaza omwaliriro ogusooka ekisenge namba C14 bakubire ku ssimu ku noti 7 noti emu noti 7 wamu ne noti 7 noti 8 47 93 Kathy Tours and Travels. Mukwano gwange mpuliriza nkwenjulira aba Family Love abasangibwa Natete ku bitaala ku Kidde nakawuka. Family Love bano nga bamaze emyaka 61 mukukolera emigaati emiwoomu wamu ne lemon cakes ez'omulembe era nga kati Family Love beetaga ba agents mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okubasobolako emigaati wamu ne cakes ku bbeeyi y'enseko buseko. Okumenya ebisingibwa kuba ku noti 754 688 51 78 wamu ne noti 775 889 Family Love omulungi Kamala. Boda, twala ku Finance Trust Bank. Lwaki tutambulawo? Wama gwe boda. Ogenda wa? Ku Finance Trust. Awo kumulirwano. Tambulawo naawe. Naye bano bagayi ba boda babadde kintambule watenga wala. Ku Finance Trust Agent Banking byonna ebikwata ku byensimbi bikuli ku muliraano. Kubeere ng'oyagala kuggulawo akawunti kuggyayo nsimbi kakubere kuteekayo nsimbi tusangawo ku muliraano. Weetegereza akabonero kaffe ka Agent Banking akabakwataganye mu ngalo. Finance Trust Agent Banking banka ey'oku muliraano. Finance Trust Bank erungamizibwa banka enkulu ya Uganda. Sente z'abakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10. Buli lunaku Monday to Friday tosubwa program n'amwatulira eyongeddwamu ebinnonogo. Buli lwa Monday tosubwa poliisi n'omuntu wa bulijjo. That's why nze yagala kugamba mwana Uganda n'abantu bonna abali kuwulira Pal FM tuleke kusaawa poliisi. Omanya amateeka enkola ya poliisi biki by'oteekwa okukola okwewala ekkomera nga nawe oweebwa omukisa okusoya poliisi n'ebitongole by'ebyokwerinda kajjogijogi w'ebibuuzo. Olwo ate ku lwokubiri tutunuulire ensonga ezigenda maaso mu ggwanga mu ngeri ennene ne bannabyabufuzi abamanyi okusunsula ensonga. Olwo ate ku lwokusatu tukutuuseeko ebyenkulaakulana ne bannabizinesi ebyenfuna bitambula bitya n'amwatulira. Olwo ate ku lwokuna weeyunge ku bannamateeka abakenkufu nga bakunnyonnyola ensonga z'amateeka. Etteeka likola litya likola ddi n'amwatulira. Olwo ate ku lwokutaano tufune media round table bannamawulire nga basunsula ensonga nga bwe zitambudde mu week n'amwatulira okuva ku ssaawa emu paka 3 ez'ekiro. Manya ensonga.
weefunire kabode super smartphone empya onyumirwe GB 16 ez'obwereere tandika ng'osasulako emitwalo 4.5 zokka olwo balansi omusasule mpola mpola nga buli lunaku osasula sente ezitasukka mu siringi 10,000 osobola n'okusalawo okusasula wiiki oba omwezi nyiga star 165 star 5 star 2 star #, okusobola okwefunira kabode super empya kabode super empya style mpya vibe mpya nga tuli fenna vibes zaffe teziyimirizika enkola n'obukwakulizo bigobererwa MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission okumanya ebisingawo kuba ku 032 Big thing kabode MTN super wali yakapya musite wali yakapya weefunire simu ya kabode super empya olwonyumirwe GB 16 ez'obwereere osobola okutandika ng'osasulako emitwalo 4.5 olw'endala ozisasula mpola mpola ng'ossaayo sente ezitasukka siringi 10,000 buli lunaku ate osobola n'okusasula buli wiiki oba buli mwezi nga tuli wamu vibe zaffe teziremesebwa enkola n'obukwakulizo bigobererwa MTN erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Manda Mobile ekuleetedde bandi empya 2 nga zisobola okukola okutuukira ddala ku nnaku 3 kati ku mitwalo 3 gyokka osobola okulondako okufuna GB 20 onyumirwe internet oba GB 6 n'eddakiika 6 nga zikuba ku mikutu gyonna kati nyumirwa internet etasalako olabe bu video busesa online nyumira WhatsApp etakoma obuzannyo n'okuba video call eri abaagalwa abo okumala ennaku 3 nyiga star 149# ku Manda Mobile onyumirwe Manda Mobile koleza MTN voice bundles ziri bei dondolo okukubina emikutu kyonna mu Uganda. Funa eddakiika 25 ku nusu 10 zokka okuzigula nyiga star #, olonde daily bundle oba kozesa my MTN app oyogere ku bei dondolo ne MTN kubanga bwe twogerera awamu tewali kitulema. MTN enkola n'obukwakulizo bigobererwa MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. KFM ekulira omuntu wa bulijjo webale nnyo munywanyi akyataddeko ziri eddakiika kakati 22 zokka esigadde okutuuka ku ssaawa 5 ez'akalasa amayanzi tutambula ne MTN eno 107 akatonyeze 9 yenzo omukugu katubitegeere mpolampola twagamba nti olina paalu wamala kati oba mwali mukula mutya nga tetuliiwo mumbuulire mwali mukula mutya mwogereko eri eggwanga mwali mubijjawa waliwo bannanga babeera eri ku TikTok mwali mubijjawa mwali abantu mubawaki mwali musharinga ki ndaba nga abataalina waaka nga tetuliiwo ne mwebale kusaba kati weetuli Irani ali biki amaanyi agajjawa n'ebirala tugenda kuba tweyongerayo nekasoke nziremu kujjukiza bannaffe aba Family Loaf bali wali ennateete ku bitaala ng'okutte ku lidda ennakawuka bagamba nti emyaka 3 mu gumu mu kukola emigaati emiwoomu ne lemon cakes ez'omulembe kakati ne bagamba nti banoonya aba agenti mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo mugende mu masuubuleko emigaati ne cakes ku bbeeyi ey'enseko obuseko gwasobola okubeera agenti wa bannaffe bano kuba ku noti 54 685 noti 754 685 noti 755 Superstar Nursery and Primary School erisomero nga bulijjo lya Dene Boarding liri wali eseta kilometers 16 zokka ng'ova Kampala okuda ejjinja basomesa eddiini n'ebyensi basomesa batendeka abaana babaliisa bulungi ate babalabirira bulungi basomesa eddiini n'ebyensi environment nnungi eri abayizi essomero lino liri ku noti 74 noti 977 7 8 noti 74 noti 977 7 ate nga nkujjukiza nti kakati osobola okugubira Pal FM butereevu ku mitimbagano gyaffe Pal FM News YouTube oba tufuna bulungi ne Pal FM Radio ku mukutu oguyitibwa TikTok otuba gyetufuna butereevu kola kimu kusharinga kulaikinga commentinga ne munno mugambe nti kakati byonna bigenda maaso osobola okuba nti obiziga butereevu live ku mpewo za Pal FM YouTube Pal FM Radio omukutu ogwo gwa TikTok Mahamoud Properties erima kujjukiza nti Land Road Land Road ng'olina ennyumba ez'abapangisa Land Road ng'abapangisa bakutawaanya
tebakusasulwa mu budde olina ekizimbe kya byabusuubuzi oba dduuka Mahamudu Properties bazze okujjako stress obupangisa bakusasula Grand Road neweesirekera bagamba ntogenda mu looni tosengayo nnyumba zo totunda mayumba lwabapangisa oli mitalo w'amayanja balabirira property yo n'ofuna akasenteko mu budde ate nga bakateeka ku account yo kakati Grand Road akoye okwegoba n'abapangisa weekwate ba Mahamudu Properties company singa mu Uganda okusolooza n'okulabirira ebizimbe akaseera kano noti 745 Mahamudu Properties bali ku noti 745 oba noti 755 mwendemu 7324 bagamba nti Grand Road weekwate ba Mahamudu Properties omarosirike United Border Riders Cooperative Union ekyo kibiina kya bwegasa kigata sakeza boda mu Uganda yonna bakuletedde app egenda okuyambako okufunira abasaabaze wonna wooli gwali ku mulimu oli ku dduuka oli ku office oli mu butale genda ku Google Play Store naawe boda genda ku Google Play Store oba ku App Store wanulayo app eyitibwa Union app onyumirwe wa boda bagenda kwa kukyajinga shillings kakaaga zokka ofuna abasaabaze ate nga bakuyambako n'okufunira pikipiki ekika kya Honda eza kibanja mpola ojja kuba ku noti 8 noti 28 noti 25 wa boda kuba ku noti 2 noti 98 noti 25 banafaabo ojja kuba tubafuna bulungi babano aba Ali Black Labor Export Company Limited betaaga abaana abola n'abalenzi myaka 2 ku myaka 38 mugenda Saudi Arabia ne Kuwait abola n'abalenzi abagenda okula mu supermarket ne warehouse mwetaagibwa mugenda kola ne ba bike riders abakola delivery Kuwait ne UAE mwetaagibwa aba construction helpers abagenda okuzimba ku bisaawe ebyennyonyi mwetaagibwa olina okuba nga oli mulamu bulungi ng'olina ne passport aba Ali Black Labor Export Company bali koma mboga bakubire ku kakati ku noti 7 noti 2 084 779 noti 7 noti 2 084 779 oba noti 7 nyanya ana mwemu asatu munya insanvu munya banafa bujja kubafuna bulungi akati twagala kudda mu kuteeka Irani ono ku minzani twakubulira ebyaliwo bwe yagenda okukola operation True Promise waiso omwaka mulamba era amagamenti bategese okona akabaga okujjukira bo balumba Isiraeli bamale bamufukirire missiles ne drones ezali zikanga enkuba but again 2025 tutuukidde bayimiridde batya mbagamenti abasajja bawaga Report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how Pal to FM News and You World. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pal FM. Ekkola ly'omuntu wa bulijjo. Pal FM ekula eri omuntu wa bulijjo webale nnyo okutuuliriza n'okutugoberera akadde kano kennyini nga bwe bigenda maaso n'okulabika nti bitambula ensi eyitibwa Islamic Republic of Iran balina abasirikale emitwalo 61 bagambye nti bakibuli tebatya kati omuntu bw'obeera totya ekimu ku bibiri bikutuukako kasitoba nga toyina yadde akatengo nga gwe mu nkola ye y'emirimu toyina gw'otya bw'otawangula bakuwangula n'ofa okitegeera kasita towangula bakuwangula bibeera bibiri kati bw'oba oli mutiitiizi oyinza ate okuwangalako abatiitiizi bawangaala era okimanyi bulungi nti abatiitiizi be baziika abazira tebabeerawo mu kuziika abatiitiizi be babeerawo abatiitiizi be baziika abazira okitegeera bwe kasita otiitiira omanya nti kulumbe lw'omuziro ojja kubeerawo weewaawo bw'obeera ate oli mutiitiizi nnyo osobola okumalako obulamu nga tolina ky'olina ng'oli mutiitiizi naye ng'oli awo tolina kw'olira kubanga watya okutandika kagibeera emirimu gino olina bizinesi oyagala okugira kati bizinesi enaagweta ate nga togitandisa kitegeeza nti ne bwenaaba yakuyitimuka era tolina kyoyo kati omutiitiizi abeera awo bw'atyo tewandibadde nnyo omuntu ndowooza tiyandibadde nnyo mutiitiizi okitegeera ate era tewandibadde nnyo over confident kakati
eggwanga lya Iran bw'olinoonya mu batiitizi teririiyo lirimu abo abamalirivu mu byonna bye bagenda maaso n'okuba nti bakola baasooka kuba na mutima bakibuli tobabulira nti nze superpower nze Amerika gwafuge Tehirani bw'oba olina zibbitu tukole tutya bw'oba olina ebyombo tutye tusule nga tetwebase Tehirani nedda tebakulya kino bano tebatya kati Irani lwaki tebatya balina abasirikale emitwalo 61 abali active Army Force emitwalo 61 kuliko emitwalo 35 be bali mu je eriregula erya bulijjo Iranian Army ne babeera ne bali ababaaya bano be basembayo okujja emitwalo 19 the IRGC we bali bayina omutwalo gumu 8 ku mazzi bayina emitwalo 3 eyo Air Force bayina omutwalo gumu n'ekitundu eyo Air Defense abo ba defense babeera ku byuma ebiraba buli ekijja oyingira Iran tebakulaba wabaaki ogenda okujja nga bakulabye edda ate bakulengerera wala ne bakusabula ba Iran Air Defense erimu abasirikale omutwalo gumu n'ekitundu kati bonna omugatte ne babeera emitwalo 61 naye ate era bayinayo n'ejjezzibi zisinga byonna bigaana Iran egenda n'ekwata mu chemba mu reserve n'ereetayo basirikale emitwalo 35 abalala eyina abasirikale emitwalo 35 reserve force toyibalira ku majega naga bulijjo but mu reserve yaabwe bayina emitwalo 35 kati nga bakugamba nti nga tutya tuina abali active emitwalo 61 mu reserve tuina emitwalo 35 olonga tutya mbotugambe walese zibbitu kazinga kaitibwa Diego Garcia walese ekyombo ki Harry Estrolman walese simanzi Carol Vinson simanyozi oyinazi atasimu zibakankane nedda bayirani tebatya kati mu budget bakwata bilioni nga 10 wabukale 13 ensimbi za dollars zibateekamu mu budget yaabwe abayirani bagenda wansi ku ttaka nkubuulira nsonga lwaki omwirani tatya ayinza okuba ali overconfident bino byenkubuulira tebitegeeza nti asobola okuwangula mu America tebitegeeza nti asobola okuwangula Israel wabula nkubuulira biriwo bisobola okumusobozesa naye defendinga n'awangula n'abalabe be oba okumuyiwayo kakati Iran ayina battle tanker bulungi nnyo wansi battle tank omutwalo gumu mu 513 agamba nti nga nyina ebiranga ntya onkange kange gwe Trump wakalaba onkange kange nga nyina tank omutwalo gumu mu 513 nga weeziri sina kyentidde atirale gani zikakaga mu 798 abayani bagamba nga tulina bino tujja kufaafagana okuteesa tuteesa ne tutukanga teesa gundi totutiisa nnyo Amadi personal carriers rukaga mwana abedani bagamba tutukanga nga tuzirina helicopters nga 50 Baidan wansi ku ttaka bagamba nti tolina kyotugamba tujja galeeta tujja kufaafagana naye luno luyinza obutabanyolwa ku ttaka kakati nga bayinza okubanga bajja kwetaaga nnyo air defense system ate nabo okwetaaga nnyo kasuka ebizuka nga bayita mu bbanga ne tugenda ku air force olukitegeeza nti ejja kukola nnyo air force yaabwe ey'abasajja bayitibwa Abayirani kakati okusinziira nno ku biriwo bakulaga nti Iran eyina capable combat aircraft ziringa 312 kati liri ejje erya IRGC ery'omutawaana ne basinga okwesiga balyawulizaako lino ejje lya Iran erya bulijjo baliwa ne liri ne balyawulizaako kubanga tulina ennyonyi ennwanyi 23 lirimu bakomando bokka ab'omutawaana kati Air Force eno era ina ne ataka helicopters ziri 2 ebintu gebigenda maaso nuko bika nti bitambula kakati ku mazzi kubanga ebyombo bya America biri ku mazzi kitegeeza nti bijja kuba mukono okulwana ku mazzi singera bibaawo oba singa bigenda nga Abayirani bayina tactical submarine ziringa 17 bayina patrol boats ziringa 68 bayina bu covered sea bulinga 12 bayina kibaita landing ships ziringa 11 logistics and support equipment ziringa 18 Abayirani ne basirika
awo ku mazzi kati mu air defense nga bamagambye nti bijja kwetaaga nnyo Iran okwedefendinga kubanga bwe lunaaba lutalo it is more likely Iran okuba nti gubajja okulumba kitegeeza nti ajja kusooka kwedefendinga nga tannaba kulumba kakati Iran aludde nga agenda maaso n'okuleka nti boolyawo adeployinga n'okula systems ezigenda okuba nti zimuyamba omuli eyo gye bayita Azarakashi bagamba nti bakyagiina Azarakashi waliwo gye bayita Azarakashi gye bagambye nti oluusi bagiyita Thunderbolt Azarakashi kakati bagamba nti eno erimu detection system equipped with a radar and electro-optic systems to detect and intercept targets basobola n'ogimauntinga ku bimotoka kitegeeza nti eri mobile kakati ng'ogyeko eyo gye nkubulire gye bayita Thunderbolt oba Azarakashi abairani balina range of different surface to air missile defense systems mulimu ezo ezabaweebwa abasajja bayitibwa abarasha ng'ogyeko egenda kubulira lunaku luli balina ezo ezabaweebwa abasajja bayitibwa abarasha waliwo gye bayita S200 bagiyina nkola ya murasha weeri balina gye bayita S300 weeri basajja barasha bagibawa kakati kubateekanira gye bayita Bavaru eyo nkola yawaka eri local made Bavaru 373 weeri ziringa 42 ezo rongo lwenji totagana kuyingira Iran babeera bakukubye dda babeera bakulabye dda ziri 42 rongo lwenji air defense systems kakati baina kibaita medium range baina wonga 50 kati muzibaina ate eza medium range mulimu nezo mu America jukira nti bakulaganako na America ebimu ku byokulwanyisa ebyasigala mu mikono gyabwe bya modulu zamani bikadde naye nga babirina kuliko USS MIM-23 Hawk eyo nkola ya mu America bagisigaza abairani kubanga America yafaninga keggwanga yaliwako ku byokulwanyisa wakati wa 1952 n'omwaka 1969 nga balina omukulembeze gwe bali bayita Shah gwe bali bakulagana naye ennyo akati USMIM-23 Hawk weeri waliwo gye bayita HSU-2J ne weeri ne gye bayita Kuldad 15 yenkola yaabwe ya mu Iran kakati ne babeera ne zibayita short range ziringa 279 ezisinga ku zo nkola ya mu China kuliko gye bayita CHS-4 nenda gye bayita 9K 331 Toro M1 ezo zonna defense systems zaabwe z'abasajja bayitibwa aba Iran bagamba nti in case of any attack beetegese bulungi emizinga ekika ekya ballistic bwe busolo bwe balunda drone ampuliriza bazirina short range ballistic missiles omuli Tondal omuli Kuramoshal omuli Sejil zonna tuwuliriza bazirina basajja bano ne drone zempitirivu omuli neyo gye nagambye gye bayita Rashi 2 Shahid 136 byonna abasajja aba Iran babiyina kakati ebyo nno kwe basinzira okubuukula okuboggola emizinga twagikubulira egyemu ku jjo gye balina ku mulundi guli ne olwali tubadde tugenda maaso n'okuba ntufunzafunza military capability y'eggwanga lino eriyitibwa erya Iran lwaki tebatya bobeera tebatya beesiga ki bimu ku ebyo bye bagenda maaso n'okusinziirako okudefyinga okubeera defiant okugamba America nti please totukangakanga tetuli baana bato bonna bootulumbye tuli ready ojja kutulaba akatufaamu Report in there. Tropi internet banking bagamba nti kakati fuka corporate ne Tropical Bank internet banking ku mitimbagano oyongere okwangwiriza mu mpereza zaffe ng'osobola okudukanya bulungi ensimbi zo wonna woli bannafa ba Tropical Bank ate bagamba nti mu nkola eno osobola bulungi okusasula ebisale eby'amasannyalaze amazzi okweza ssente mu banka ez'enjawulo ng'okozesa EFT RTGS EAPS ne Swift enkola ya internet banking ekuyambako n'okusasula abakozi abakusuubuza emmali yosaako n'okukebera ebibanda bya ssente nga webiyimiridde okumanya ebisingawo kubeera bannaffe bano omanye ebikwata ku Tropi internet banking noti 8 noti 205510 noti 8 noti 205510 WhatsApp eri noti 76 007 Tropical Bank here for you nenkujukiza kaakano
bannaffe abayitibwa bajoshanga basangibwa wali ekololo okumpi ne Akasha Avenue bagamba nti eddwaliro erya bannaffe bachina n'abazungu bazze okujjanjaba gwe munnayuganda ku lw'obulamu obulungi. Joshanga Hospital bakuleetedde mashini ekebera omubiri gwonna eyitibwa MRI scan ku miwendo egisoboka emitwalo 3 gyokka egya Uganda. Bagenda kukebera ebitundu eby'omunda byonna, bakeberera ebitundu ebiri ebweru w'omubiri oba ebyebweru external organs ku mitwalo 3 n'ekitundu. Abajoshanga bagamba nti tobeerawo nga tomanyi kikuluma, genda bakebere obwongo, bakebere amawuggwe, bakebere amagumba, bakebere prostate, bakebere amaaso, bakebere kidney ku mitwalo 3 n'ekitundu. Bayitibwa Bajoshanga Hospital kugambye nti bali wali kololo okumpi ne Acacia Avenue. Abasawo abakugu okuva mu nsi ez'enjawulo weebali bakulindiridde bakujjanjabe kuba ku noti 754 55 22 2 Munnayuganda genda bakebere ku mitwalo 3 n'ekitundu. Abajoshanga ku noti 754 55 22 2 oba 0785 42 40 bakebera ku mitwalo 3 n'ekitundu zokka ng'owona. Then tuina aba SMK Tires kakati bagamba nti weewale obubenje ng'okozesa empira egy'emmotoka emiwangazi egya SMK Tires gyejjira mu bika byonna size ennene n'entono ez'emmotoka ennene n'entono. SMK Tires bali wali ku ploti 1820 Kobil Bombo Road opposite ne Bat Valley main gate Ntinda ku Shell petrol station webali. Rubis Bombo Road ne webajja ku Rubis petrol station webali jja kuba basangawo empira wekwate egya SMK Tires kuba ku noti 78 482 noti 772 576 Ship with us baleeta ebyamaguzi okuva e China bituukira ennaku 17 e Mombasa paka Kampala zibe ennaku 3 bakujjukiza nti bw'oba oleeta container nambo bayagala kwegatta ne banno mu nkoletwa group egyera bakuyambako okukola clearing ne forwarding ate nga bakuyunga kuba suppliers abatuufu muna mu ggwanga erya China. Omusuubuzi wena asuubira okugenda e China okusuubula essimu noti 7 669 noti 7 669 ogenda kuba obafuna bulungi bannaffe abo aba Ship with us. Kakati katuje ne minzaani 226 Mityana North Constituency. Field Commander abadde ogenda kulira banna Mityana bennyini nga beeyogerera ani yaani mu lwesi ya Mityana North Constituency. NRM versus NUP wana Mityana North Constituency wetugenze kakati byonna musaawa ey'okubiri. Star Times egabudde okuva ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokusatu 2025 paka ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokuna 2025 zabujja subscription yo eya Star Times okuva ku bukemu okudda ku buke endala onyumirwe content atasalako ku buke esinga kweyo gy'ogenzeeko okugeza owa Nova buke ku antenna decoder subscribinga ogende ku Copper buke ku mutwalo gumu mu kakaaga zokka buli mwezi olwonyumirwe content yenna obuzannyo obunyuma obulagibwa ku Basic Bouquet. Star Times keya beyond entertainment. Omuzadde tokkiriza mwana kunoonya mirimu. Leeta omwana ku Apple Skills Institute tumutendeke afuluma akola ekyo ky'asomye. Tukuleetedde catering and hotel management mwayigirwa okufumba ebika by'emmere eby'enjawulo ebya wano n'ebyebweru okufumba emigaati, pizza, keeke n'ebirala. Tulina journalism and mass communication, okola ku radio ne TV, video production and filmmaking, graphics designing, tailoring, fashion and design, n'amasomo malala mangi. Tubangula abaana abasobola okweyimirizaawo mu katale k'emirimu ate tubayunga ne ku mirimu. Tuli mu kuwandiika abayizi mu lusomo luno. Tuli ku Tagi Hotel Cold Kampala, essimu 0745 100 200 oba 0754 200 500. Apple Skills Institute. Weefunire kabode super smartphone empya onyumirwe GB 16 ez'obwereere. Tandika ng'osasulako emitwalo 4 n'ekitundu zokka olwo balance omusasule mpola mpola nga buli lunaku osasula sente ezitasukka mu siringi 10. Osobola n'okusalawo okusasula wiiki oba omwezi. Nyiga star 165 star 5 star 2 star #. Okusobola okwefunira kabode super empya. Kabode super empya, style mpya, vibe mpya. Nga tuli fenna vibes zaffe teziyimirizika. Enkola n'obukwakulizo bigubererwa MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Okumanya ebisingawo kuba ku 031
842 MTN voice bundles ziri bei dondolo okukubira emikutu kyonna mu Uganda. Funa eddakiika 25 ku nnusu lukumi zokka. Okuzigula nyiga star emu star 2 olonde daily bundle oba kozesa my MTN app oyogere ku bei dondolo ne MTN kubanga bwe twogerera awamu tewali kitulema. MTN enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Lydia eyakava China wiki 2 emali yetuusa oli mu kutikula yo wange gwe tonnatikkula nyabo kampuni gye nasooka okukozesa emali yagireeta oluvannyuma lw'emyezi 6 oba gwani ekkolera toddamu kubonaabona kampuni ya Ship With Us ebimalanga bulijjo. Ship With Us bazza kutwanguyiza mu by'obusuubuzi batambuza byamaguzi okuva e China okutuuka e Mombasa mu nnaku 17 zokka ate okubijja e Mombasa okutuuka e Kampala mu nnaku 3. Oyagala kuleeta container namba oba oyagala kugatta ne banno kye bayita groupage byonna babikola. Osobola okuweereza ne ssente eri ba suppliers e China ng'oyita mu ba Ship With Us nga kino bakikolera ku bwereere. Bakuyambako n'okufunira ba supplier abatuufu okuva e China wamu n'okulambuza obutale mu China ate nga bakola ne clearing and forwarding. Basangibwa ku Master Plaza level 2 room number S13 ku Bombo Road okulinaana Equatorial Hotel. Okumanya ebisingawo okubira Yusufu ku noti 7 noti emu 46 16 9 oba ku address ye China ku +861 3 6 82 5 75. Obubenje obusinga ku kkubo buleetebwa mipiira naddala ku biseera by'enkuba kati vuga ng'oli safe ne SMK Tires bakuleetedde emipiira emiwangaazi egy'emmotoka ennene n'entono gamba ng'egya Pirelli, Firestone, Bridgestone, Gitti Radio, Yokohama, Goodyear, MRF ne Dunlop Tires gyonna mipiira miwangaazi tugikuleetedde ko SMK Tires tusange ku Bombo Road opposite ne Rubis Petrol Station oba tusange Ntinda ku Shell Petrol Station ne bwe bajja ku Rubis Petrol Station oba tukubireko ku 0700 78 82 oba ku 0772 576 ku lw'ebika by'emipiira gy'emmotoka eby'enjawulo tubuze emmotoka valves ordinary and sport rims eza trucks n'emmotoka entono ate mu buli kika okuva mu nsi ez'enjawulo SMK Tires. Munnayuganda otawanyizibwa endwadde z'otategeera ffe aba Jedrin Service Center tukuleetedde ekyuma kye twandiyise CT scan oba MRI. Wandiyagadde kumanya amagumba gafaanana gatya, emisuwa gyange gino giri gitya. Tuli wano e Namungona ku petrol station gye tuyita Tosha. Tukubireko ku 0770 78 11 oba 0754 3 The Tamales. Bano be bamanyikiddwa nga ba job creators olw'okuleetanga ebikozesebwa eby'omulembe mu kuyingiza omusimbi. Bakuleetedde air fryer eno eyokya ennyama eya buli kika, enkoko n'ekyennyanja, sugarcane juicer ekolera ssente ne weewuunya, pressure cooker ekkekereza amanda, Walton rice cooker, convection oven ebaking ebintu byonna ng'ate erina ne faani munda. Tulina ekyuma essekula ebinyeebwa okuva ku kilo 5 okutuuka ku 25. Tamales balina enkofiira okuva Oman Mombasa Designs era bazisaze ebbeeyi ebitabo byonna eby'obusiraamu basuubuza ng'ate n'owakamukamu bamwaniriza. The Tamales basange ku William Street poloti 48 okumpi ne Nebi Park emabega wa People's Plaza ate Lweza bali mu maaso ga Lweza Clays ku Bitaala.